wala bayimbi betumanyi abasinga nga bagwa ng'omuntu omugamba n'omugamba bankuwe gundi yabakolera ku kyo nti katoyo analeeta abantu bameka naye ng'oyo omuntu gwagamba analeeta abantu bameka yaliko wakabi nga bampangisa obukadde 15 obukadde bumeka okusinzira ku nnyimba ze yalina. Bokati TV neera nkwaniriza nnyo ku Bokati TV webale kubeera mpozi nga ate otambula naffe subscribinga likinga ku TikTok osobola okugenda mpozi ate n'otufollowinga tubeera ate mpozi ne waako omulala akwatagana n'ebya studio yaffe nabwera nakugambye olunaku lwaleero oba ebbanga lino lyonna tugenda kubeera nga tukuwa obutundutundu obukwatagana ku kigambo obudde #obudde. Nancy nkubuuzizaako nnyo, Sharon Baku nkubuuzizaako nnyo, Rita nkubuuzizaako nnyo, my daughter Nanyonga naye nkubuuzizaako nnyo, ate gattako na buli omu. Kagwa Johnville simanyi gye wabulira naye nkubuuzizaako nnyo. Olunaku olwaleero tugenda kubeera mpozi nga ate twogera ku budde. Obudde bw'okuggwako tewali kitaggwako. Kyovola buli product bagiteekako expiry date. Buli kintu ekikolebwa mu Uganda muno ba mu nsi yonna kiriko expiry date. Kati naawe wonna mu buli kyokola kyonna manya waliwo obudde obw'okuggwako. Twayogera ku budde obw'okukola hit song. Obudde bwa butuuse obw'okukola hit song. Kati akaseera bwe kaba katuuse nga budde bwo bwakuggwako ne bw'okola otya ne bw'okuba endongo zitya ne bw'osula mu studio ne bw'okola otya ne bw'ohayalinga aba producers abatya mwanange obudde bw'okuggwako bubeera butuuse ng'oweddeko. Wabula kye bulinza okuyamba singa ligase wagitwala bulungi nnyo n'ogikuuma bulungi nnyo kye bulinza okuyambako kulekaawo wakati oba nfuna kukulekaawo wakati n'obeera nga tewakkirira ku ddongo wabula n'obeeraawo wakati. Wawenzija obudde bwo bw'okuggwako bubeera butuuse towaliriza tokakambeera. Lwaki? Nti ogenda kukwata ssente zonna z'okoze ng'oli ku ttopu eri waggulu zifiiraawo mu kwongera okupasisitinga nti njagala kulwana nkyasobola nkyali oli wakabi. Eyandibadde akwata n'omulimu katugeze badde okolera obukadde 10 ng'ogudde wala bayimbi betumanyi abasinga nga bagwa ng'omuntu omugamba n'omugamba bankuwe gundi yabakolera ku kyo nti katoyo analeeta abantu bameka naye ng'oyo omuntu gwagamba analeeta abantu bameka yaliko wakabi nga bampangisa obukadde 15 obukadde bumeka okusinzira ku nnyimba ze yalina. Therefore kiriza leka kubeera ng'otambulira mu ddinaayo, totambulira mu ddinaayo. Nina mukwano gwange omanyi nze njagala nnyo okubeera nga mbeera n'abantu nga mmanyi embeera zaabwe. Nina mukwano gwange twagenda naye namugamba omanyi buli omu alina okubeera nga amanyi status ya munne, tutambula ffenna ofuna obuzibu bwe buti nga tetumanyi tugende batukebere ne tugenda batukebera HIV naye bamusanga mulwadde. Yasooka kubuuza ebyuma by'abasawo bino biramu oba ntegeera. Awo otandise okuyingira embeera eyaddinaayo ne tugenda ne tulyokereza n'ewalala ne bamugamba ekintu kye kimu still na insisting n'agamba no siri mulwadde ebyuma bifu. Naye wonna oba oli mu ddinaayo omulala ye namutwala ne bamukebera nga mulamu naye olw'okuba nti yali yeejalabaase nnyo ye yali alowoozeza nti mulwadde era naye yabuuza ekibuuzo kye kimu musawo ebyuma byammwe bino biramu olwo oyingira embeera ya ddinaayo. So ne mu ndongo muno oba mu bizinensi yonna ng'obadde ogikola ng'ekutambulira bulungi nnyo akaseera bwe katuuka nga ogudde obudde bwe butuuka ng'oweddeko kye tuyita expiry date to insistinga tolemerako lwa nsonga akasente k'okuŋŋaanyiza ate ogenda kazza mu ndongo obeere ng'ate efa bufi. Neeyandikuwadde omulimu ogw'emitwalo 5 bw'obanga obadde okolera obukadde 2 agukuwa 5,000 n'ogagaba n'ogamba sikolera 5,000
njagala obukadde bubiri naye ekituufu kiri nti wano nti wathe obukadde bubiri waggwako naye olemeddwa okukkiriza nti waggwako. Va mu denial zone. Bw'oba waggwako oba waggwako tolina kyokyagamba bantu. Weewumbewumbe akasente k'obadde olina, kola bu business obw'enjawulo. Actually njagala nnyo okukubiriza nti ebbanga ly'omala ng'okubye hit buli kasente k'okola wandibadde okainvestinga mu business endala. Okainvestinga mu businesses endala n'obeera nga ate in case tukiyita expiry period nti bw'oba oweddeko olina ate ekirala ky'osobola okukola ki okubeera ng'okola naye obuzibu kubeera ng'oweddeko nga enforcement yonna backup yo yonna buli kimu wakiteeka mu ndongo nga wakiteeka mu music nga tolinayo business ndala nyajo otegeera. Nze mbalabye abaana bangi nnyo kati waliwo omuwala sigenda mwogera linnya naye mujja mutegeera nti omuwala ono kati alinaewo omusumba omu gy'abeera n'omwana we era ne neebuuza how can somebody adopt omuntu asobola okwekolerera n'akwadoptinga n'omwana wo n'obeerayo happily nti kati nze sula olw'okuba omulimu gw'entegeera gwa radio oba na YouTube kati biweddewo sikyaliko nengende wa Shiwamani ne muwala wange n'atwadoptinga sula siinayo omulimu mulala gwe nsobola kukola. Kati okwewala ebyo byonna denial zone giveemu. Bw'oba oweddeko kkiriza nti oweddeko. Bwe kiba kikwetagisa kukola mudaala gwa nnyanya gukole. Mwala wako omukyala ali ati Madina yatundako ne kasooli ng'embeera egaanye n'amwokya. Abamawulire ne balumba ne bakuba ali ati Madina aweddemu ali mu kasooli naye nga bonna abakuba none of them asobola kumukwatira mutwalo gumu agumuwe nti genda oli ekyemisana oba ekyeggulu. Abayimbi mulina nnyo obuzibu obwo. Kivula amusula mu bibaala abasinga baboza gundi ali mu bbaala ejendi naye nga munnange ebbaala eyo giraba asulamu we muyamba kwebaza tulo emisana n'afuna restaurant oba yajaruuna oba yaani wasiiba n'abeeraawo kati bwe ngoye bwe ziddugala n'agende wakyaliwe ne bazooza nga talina na wasula ali mu dinayo time takkiriza nti embeera yange yakola ki yaseeseetuka. So njagadde twogere ku kigambo obudde obw'okuggwako. Si muyimbi yekka yaggwako, abakozi ba radio baggwako, abakozi ba TV baggwako, munnabyabufuzi oggwako nga tokyalina kyogamba bantu nga ne bw'ojja n'obagabira ssente ezifaanana zitya obudde bwe bubeera bwaggwako. Mubalabye bangi nnyo nga tebakyalondebwa obudde bwabaggwako nga basalawo kubba bubbi kalulu. Oba ontegeera? Mwami Museveni yajja wano nga muganzi nnyo nga ayambala kawunda suuti ye eri eyali enjeru atuula mu motoka cross country nga tabeera na bakuumi bangi abeera freely balya freely but obudde bwatuuka obw'okuganja ne bumuggwako abantu ne bamukoowa be bamwogerera mu biraba. Obudde bwa Dr. Kiza Besigye actually obudde bwa omugenzi Semwogerere ne bujja Paul Kawanga ne bujja 96 awo n'akuba hit. Obudde bwa Gisebagala ne bujja nabo ne buggwako. Obudde bwa Kiza Besigye ne bujja ne tuyimba aje agambe tuwe Kiza Besigye obululu ne bujja. Kati obudde obuliko bwa mwami Kyagulanyi. Obudde obuliko bwa mwami Kyagulanyi. Ekiseera bwe kinaaba kituuse obudde bwe bunaaba butuuse obwa mwami Kyagulanyi ng'aweddeko era bijja banga byeraga mu bubonero n'embeera yonna ng'abaana baali batambula omutwalo ogumu kuva Kampala paka Luweero paka wa nga takyafuna wadde abaana 10. Ekyo kibayita obudde. #obudde. Ngambye #obudde. Obudde bwe bubeera nga butuuse bukozese bulungi. Sigenda kubeera mpozi nga ate nsukwana eno mbeere bulungi mweraba. Bokati TV Neera.